Kafulumiza. Tekyannumi. Omwana omuntu n'akola ekintu gaga sayimoka mulageko yeeragala. Naye kyekyamulumye Kaloli akafulumiza. Guno oguvuga gweragalaganyo kangukoleki. Kagutera akatano. Naye officially saabogezi w'obulamu wange njalo bategeeza nti Kale mwasuze mutambe n'abatulaba machago lunaku olwaleero program ebeera ebyotsa ku weekend tuzobbawa mawulire gonna agabadde mu wiiki tukakasa nti gabadde mu mangi era tugenda kubawaako ago ge tunaabeera nga tusobodde naye nga ffenna we tuli ennaku z'omwezi nga 10 kati ku 18 ku mukolo gwennyini ogwa Kyabazinga oba ku 17 wawe tuteekeddwa okwerekereza 17 ekiro kya 17 ewe tulina okwerekereza zinatandise okubuuza mukalandira kange ninamu omusoga yenna kino tugenda kikolera Kyabazinga njagala okutegeeza abasoga bonna mbagala nnyo naye togenda kukikola badde nsaba omuntu wabanga mulwadde tasiiba abamu twatandise n'okutandika mwe mumanyi ennaku zigenda osusuka nga tuli batuukirivu wamanyi bweyagala bumbejja bwe busoga naye nze badde nsaba ngenda kwogera bana abantu muweeyo ssente ku lw'omukolo gwa mwenemu bannanga abasoga mubeereyo ku lw'omukolo gwa muki naye nteekateeka ya 17 sigiriimu buli omu akola kyasobola eyo giri bbali sigiriimu enteekateeka eyo sigimanyi nako naye nkubulire nze nina ekkubo lyengenda okukwata ibanga bwe bityo bwe biri nina obatambuzaako akannaginnaja olunaku lumu bwe ruti abantu baagalamu emmere tutandike bannange olunaku olwejjo twabadde ne share make seems too funny omanyi kati eno sheba yakubiri ba TikTok nga bakola shows twasooka n'eyaba eyabajjuze kyakala tewaliwo ndala yali edzeewo kale olabadde Sani ne Cucumber badde bakola kuba bakola kuko ne ku tavern ati be basookera ddala era balina n'endala eri ku obligato yes be basooka then make seems to kyakala ne baddako then Mickey naddako naye shows zonna kubadde ennungi ekyo kiraga impact ya TikTok mu entertainment industry naddala mu kaseera nga comedy akoze eki agudde comedy yagwa show kijomanyi ya comedy eriwo kati tebategese butegezi bategeka dda mwaka guno bategeka wabange wali ovugange emotoka Monday to Friday kati ekutwala mu kanisa kitegeeza ki olowooza lwaki kiri bwe ekyo kyalina amafuta gagivuga Monday to Friday n'ekirala lwaki olowooza nti akkiriddemuko akkiridde because ekisooka tetukyalina comedy platforms comedy akolebwa comedy platforms tayanga music oba ontegeera tulina bana weekly comedy platforms at least yemu okasebe twabeerako n'ebbiri nga tulina eri ku Lafters nga tulina eri ku Labonita comedy store yagwawo tekyakola comedy store akolera mu bbaala eriga olaba kati eya Vegas enganga bwolaba ey'emakindi eya comedy store tekyakola abuulira gwakoowa kijja kitya kuba yagwa kyekyagisula abantu bali tebakyagenda oba yali aleeta abantu be bamu buli nga komende barecyclinga jokes ate joko omuntu wekano mu Uganda alina asobola okukola joko n'ogiddamu y'amooti amooti alina joko y'omuggulu naye oba olinda awo nenteekayo omutwe n'akuba oluyi yeyeka asobola okuddamu joko n'onyumirwa abala bonna batama so naye nga yatuuzanga abantu bwalawo debate eyo weeri tugenda gitandika bulungi naddala nga products za comedy yes kakati naye kyabadde nnungi starting from production njagala kuba akola mu Fenon that's not a surprise akola mu Fenon starting from production yabadde nnungi kakati ekintu kye namisinga mu bajjoze yakikoze ekikola TikTok is sound yabadde mulungi no sound oli wakola clip zino zibateekayo nga bazita effects ezo zabaddemu ze zikola TikTok kati nga bojja mu show toyawukana n'ebyolaba ku TikTok kakati ekyo Mickey yakikoze bulungi ekirala kye nayagadde omanyi abayimbi be Uganda bamanyiddwa nga bayuza ajja ng'akwetaaga bw'amala gwe bw'otuuka omwetaaga ate ye takola tabaawo Spike thank you so much yabaddewo yasusse okubeerawo neyeekola n'ebyentuntu olimba Spice neyeteekayo n'ayamba era n'abeeranga kakagundi bati n'apika n'ava n'akyusa costume n'agenda n'ayambala ng'owa bulijjo omulaba
ekyo olwawo okukisanga kituufu spice weebale nno kituufu ekyo abayimbi be Uganda njagala bategeeza naddala abantu abasalawo ne babayiirawo omubiri bwakwetaaga beerawo ate kola nga tewejjaako spice laba byonna we yeetuniza laba ebbeera erimuli n'alabika akaagala nnyo ne acting Spice like ayagala nnyo ne acting. Omuyimbi wa Uganda omuntu gwayagala akulema. Ekyo kituufu. So Spice tugenda nakutimba ku kuwola obufeemu ekyo kyewakoze bantu bangi nnyo nga bantu badde balina kikolera bannaabwe. Ne kibalema. N'omulaba najja ne yeemoolerawo ng'akola kwejjako. Ne kibalemera ddala. Spice weebale nnyo Roger. Ate nno tekiri ku bayimbi bokka. Mu buli celebrity, mu buli ali mu limelight, yayagala banne bamuyirewo omubiri. Babituuka ku byabanne ayogera ebigambo kanaana n'akujjukiza kale tugendera baako kyo kigambo eggwanga kitakiriwo byebyo awo wenkomye Simon Olimba wali navaawo we wankwatiranga Sasa, ejo chichi. Boss. Umusajja mutaina kamala. Kaja kakufana nanga kati kuchalo kinakwata. Ne babebi babasala bayine walata. Wansonga tuli misayi mitwe. Siweshi. Akuboli asingo buku. Yenga tuli misayi mito. Nerede nononyachi. Nerede nononyachi. Simanche nonya. Wasi. Anenya kwe. Manera. Loka wasi puke nyini. Sokola. Prima is this me? No. Abantu mwana simanyi abantu bazze abantu baganye tubawo tufunire gunyo obutebe tutaddemu obutebe bangambye hole eyinza okuwa kati tugende wali abange mujiba obadde olowooza sikukwate obaddolo zonteeka eri mu kiyunguzo olowooza sikoowayo oyagala kana akabina lwaki mbasikaleta mama nina obusungu naye buli lwotambula otimpulira nga tugenda mangweka obadde olowooza sikwate ogenda otadde omusajja w'eggaali tugambe gwe tolabye omubiri kati nze agamba biri nga ngaleka nga ngenda nakaneeno sha sirya bw'oba ggwe sirya nga ndekawo enkota nga ngenda nemukene ne maama olumonyeza ate nendaba nga mwenkwagalira omwo mami wangi daddi amaaso go nga gazimera andange oba mpita omudokita nedda mukulu gwabisobola kunokwagala nze kulimenya balala nzirugaze zibagala wansanira zino kanzijjemu jamwe kati bwogwa tusoke tuve mu byokusaaga naye kati bwogwira wano ngonondawo mami ndako mwami kana kayimba njagala kiti wamateekayo abatayirwe tulabaliwa kyabaddeyo ku Labonita olabeka outfit aka kabulaka kengenda okwambala ku Labonita nga 8 aka Spice kabaddemu kono akebbina akabulaka tukalabye naawe kali sawa meka sawa meka ku show ya climax ako ku show ya climax ku Labonita nga enaku z'omwezi 8 kengenda okwambala abantu ng'okwongeddemu obukodyo nnyo
Okola ki? Okuyita abantu. Ngenda Kampala. Totuuka waawo. Gwerinda. Abantu sigale wali mu Omaika tukola bya mulowooza tetukisobola. Sigale mu mention ni mujje mulaba abazannyi bammwe. Ako. Oyagala abasajja bamenye Labonita. Eish. So kyennyini kyenjagalira ddala. Sajja bamenye Labonita, ekibamenyesa Labonita tokimanyi. Kagoye. Oyinza okundabira okwesooza nga tebakalabye. Sanga omusajja ng'ayomba abalubo abafere babbi bayayi. Babukoze eki? Tobabye bayayi abo batujju. Ate kiki? Babbi bafere. Sante ze bakusabye. Muyekera. Ate. Agala kujjako mu 7. Bannange omuzannyo ogulabye gonna ne gugwayo. Atusobola kusubiza be tutalabye. Waki Florence yambadde kagoye kali kya. Kyekimuyambye ekityo. Akati wiiki eno ebaddemu amawulire mangi. Naye emboozi ya Uncle Alien ayinza obutagikola ki? Obutagibuusa maaso.